nga bagamba Empire Movies Production Kasenge. Nga wegasise omu ne Tamus Media Uganda. Ino yempya gye bakuleetedde. Mubeera mukiwa nze Kaboyi era simanyi nebuuza mukwatagana mutya ne Kaboyi. Anti kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nanyini sinema. Entalo maka era nga kano kadirectingiddwa abakugo Kamala bibite bali maama nyabo oyina mukwano go kano tokasubwa wansonga kayigiriza ekoyo kwakulumya omutwe kabuulirira omusajja tenewadde mijaku leero kati ekiri mu nju ate nga kasufo Kamala boyi tokasubwa atambula agende omwana asigale bwo mukwano kigwoteekeddwa okwesiga gambye bino byonna ogenda bisisinkana muno okumi ojja kakozesebwa mu transport obadde omanyi biki ebituuka ku bakyala betulekeeka biki bye bakola sisinkana bino byonna mu kasinema emize egibeera mu maka bino byonna si obisisinkane mu sinema gye tukuleetedde era nga yeno sinema empya kuva mu Tamus Media Uganda. Sunka nnyo musajja gwe. Kakati nno kambuteereko omuwala owe bwolaba yeesuluba bino byonna tobisuba ewaabwe ewaka bamutegekera omusajja ow'okubeera naye biki ebitabangula amaka yakayise amaka ga Kaboyo boyi sandyagadde osiwe era nga kagenda kuba kalagibwa kasinema kano waneeno ku HGTV Uganda.